Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amiina era zembeera ziwewaawa tukoze obulungi kubanga n'ekire ky'enkuba kituwadde ate bagenda enkuba bwetonnya giba mikisa. Ddala kusooka okuyozaayoza n'okwebaza ab'akakiiko akategesi abategese omukolo guno. Nakwebaza okuleeta omukolo guno eno. Mwebale nnyo okuleeta omukolo. Mulayidde naye temuli bafuzi, muli bakulembeze. Muzze kukulembera bantu, muzze kulaga bantu biki bye balina okukola nga mubakulembera bulungi, nga mubalaga bwe balina okutambula n'okufuna mu puroguramu za gavumenti zeetaddewo ennyingi. Olw'obukulembeze obutabadde bulungi osanga ebintu naddala puroguramu za gavumenti zibadde eweereza zituuke eno wansi mu bantu zibayambe nabo bejje mu bwavu, nabo bafuukeko abantu abeegombesa, zibadde zirina we ziraalira. Ssebo kyamaani obweyamu mbuulidde basuubire kaakati ng'obukulembeze bwe buli mu structure entuufu ebinaaweerezebwa eno wansi puroguramu za gavumenti ezigenda okujja mu disitulikiti y'Emukono tezijja kulaalira. Weyamye abantu bonna bawulidde ne bakulembeze banno. Bannange abakulembeze mwenna mu biti byammwe, oba oli wa nuupu oba oli wa muvumenti, naye ng'olayidde olwaleero ozze kuweereza bantu, tozze kulwana, tozze kulemesa. Tubalemese mugiveeko kuba kati abantu baagala buweereza, abantu baagala masannyalaze, abantu baagala nguudo, abantu baagala PDM sente zaabwe bazirabe, abantu baagala kulaba mwanyi bwe ziba zigabiddwa zituuke mu bantu. Kati oba oli wa nuupu oba oli wa muvumenti kikkakatako ng'omukulembeze era ojja kuba nti tolaze ekifaananyi kya bukulembeze ng'onoolemwa okutuusa obuweereza ku bantu abaakulonda. N'olwekyo bannaye mbadde mu kanso wali nga ndaba abantu balayira naye ndaba abamu ate nga bafuluma, naye ng'ate kanso yaki yaabwe kanso ya disitulikiti. Kakati bw'oba ofuluma mu kanso ebinaayisibwa mu kanso onoobituusa ete eri abantu abaakulonda. Awo mwekuba emifuba abaweereza muliwo kati mu kyanya kino kuweereza bantu baba baabalonda nga baweereze. Muli bakulembeze ate nga muli abakulembeze mwe musookerwako okuba ekyokulabirako. Bw'oba oli mukulembeze nga weeyisa bubi osuubira otya bwe b'okulembera okweyisa obulungi. Omukulembeze gwe role model, tutunulira gwe, tulabira ku gwe. Oyambadde otya? Weeyisa otya mu bantu? Oyogera otya? Oli mukulembeze ogamba abantu balime emmwanyi, olinayo eka mmeka z'otaddewo? Olinayo pulojekiti ki gy'olaga abantu b'omukulembeze? Bannange nze wano we nzija akasente mujje mulabireko nammwe mutandike. Obwo bwe bukulembeze. Obukulembeze si bitiibwa byakutambula nga weeragadde ndi mukulembeze ze boosi. Olina kulaga bantu ki kye balina okukola nga kyekijja okubayamba. N'olwekyo abakulembeze abali wano abalayidde olwaleero mbasoomooza buli omu ku mmwe abeere ne pulojekiti gy'alaga. Lagayo omusiri gw'emmwanyi, lagayo omusiri gw'ebitooke, lagayo pulojekiti gy'olina nkoko z'olunda, busolo buli obwa bahaji bwe bataagala bw'olunda, mbuzi z'olina. Omuntu ajja eka ng'alaba. Tuleme kubeera bakulembeze bakweraga bwerazi na bitiibwa. Kujja kulya mpombo ku kyalo nga tonalya luwombo lwa mutuuze, sooka omulage bw'ayinza okufuna enkoko gy'anaateeka mu luwombo olwo alukufumbire. Obwo bwe bukulembeze. N'olwekyo
abakulembeze bannange tulabe nga tukola ebintu ebyo ebinayamba abantu baffe ate tubeere kyakulabirako mu bantu tubeere nga ffe tusooka okulaga ki ekyokukola. Gavumenti erina puroguramu nyingi ez'emyoga nosobola n'ogenda mu banka ne bakuwa looni ne kamiliyoni n'okagaana okatuusa kamiliyoni mukatuuse leka abantu bakole ki bakafune. Puroguramu eyo twagikayanako nnyo nga tuli mu kabineti okutuusa pulezidenti etuga nti muleke sente ezo zigende mu muntu wa wansi nga tugamba nti abantu abamu nga tuga nti abantu ba wansi nti takwatanga ku miliyoni banagikwata kajja kunywa ajja kugenda gula bbiya. Pulezidenti natuga nti muleke agule bbiya bw'anaagula bbiya ajja kufunako omusolo kamiliyoni mukakole ki mukamulekera akakole ki akafune. Olwekyo bannange abali mu puroguramu ya PDM sente muzituuse mu bantu pulezidenti nga yalagira kuzifuna abanaku aba wansi. Mukono disitulikiti yaffe eno mpulidde ssebo chairman amaanyi gooleese era essuubi tulina ddene nnyo kubanga disitulikiti ya Mukono eno mu biseera by'omugenzi twanuka mu si yali modo disitulikiti nga ye disitulikiti eyeebuuzibwako naye kati otugambye eri mu 45 twakkirira tutya ntalo mujje entalo mu disitulikiti mujje entalo mu disitulikiti. Tetwagala kulaba ani asinga maanyi twagala buweereza twagala kulaba disitulikiti yaffe ng'ekola ki ng'ekula. Bwe muba temutukozesezza nga ffe ababadde tukyaliyo ogwo teguba musango gwange. Bwe mba ndi mu minisitule ya works notojja gyendi nototuuka wange ng'ate nze ntunula works ya ggwanga lyonna nesimanya kizibu kiri wano Mukono nga tukineetedde owe Koboko najja oba owe Moyo najja tugenja okukolako mulwanagana mwagala okulaga ani asinga amaanyi amaanyi ge mumala mu kulwanagana gonoonera abantu baffe abawansi. Mbasaba amaanyi ago kifo ky'okugateeka mu kulwanagana mu kanso luddawa mugateeke mu buweereza muweereza abantu baffe disitulikiti yaffe esobole okukola ki okubbulukuka. Kakati bwe muba temwankozeseza nga ndi minisita wa wakisi kakati awo mwasobeddwa kubanga kati noza mumanyi ekiriwo etuli wano na wano etuli mu zero balance awo kakati nyinza okuddayo nga ate birala. Olwekyo bwemba nga kibaddewo nti nzizeeyo nze ndi mwetegefu okuweereza disitulikiti kasita muba nga mutuukiridde nga bwe muwulidde Mukono town municipal enguudo tuzikoze ate tukyayagala okukola naye mutweyambise mututuukirire si kunsaba kubanga bintu bya gavumenti naye nange olw'okuba nti nina eggwanga lyonna lyentunuulidde bw'oba otuukiriddeko nyinza okuziba ku liiso ne ŋŋamba ndono waawa nga bagamba osookeranga n'abaawa n'abeewammwe nange nina okusookera n'abeewaffe. Kakati baadde ssebo chairman mugandi mu bbanga etali lyewala munaku nga 2 ne bwe naba nvuddemu mu minisitule njagala kuyita mujje mutongoze okukola enguudo zino Nakasajja Matungwe Nakadindiri. Ndese Kitambala Madiba Kaini Ndiba Kaini Kitavujja Road. Ezenguudo 3 ziriredde era ba contractor olwedde bwe bali abagenda zikola jakubayita mujja kutongoza zikolebwe. Ne bwe nawambudde mu minisitule ojja kubasaba
kano kambeerewo nga bakola ki nga bakatongoza alisiti nange enveemu ndeke nga zikola ki zitambula. Olwekyo ezo waliwo abansaba ensonga ezo kyengambye nti bwemba mutuuse then tuba tusobola okukola ki okukwatagana. Bwe mutatuuka kiba kizibu. Tugenda chairman disitulikiti efuna ssente eza road fund. Disitulikiti efuna biliyoni enamba ng'oyongeza ku ssente za road fund. Mbasaba ssente ezo zikole enguudo, zikole tezisuubirwamu sebokaawo, ssente ezo zigende zikole tezisuubirwamu. Tulina disitulikiti zetunoonyerezaako kati nga biliyoni yabulira muzenva. Tetwagala tujjate tubiribe bantu bano ne IGG nga ssente zibulire muzaki muzennyanya. Ssente ezo muzikozese bulungi. Mukama waffe yagamba banaabatunudde nga bajeti ekkiriza tuyinza okwongerako ne zifuuka biliyoni 2. Naye twagala mube nga muzikozesa bulungi ku kyekyo ebyetaagibwa. Ng'abakulembeze b'emikono mbadde njogera na RDC wano, tusabe gavumenti etuleetere skilling hub emukono. Bwe tunaaba tufenna tadde eddoboozi kijja kusoboka. Lwaki? Mukono tuli it's an industrial district. Yesingamu district. Industries obungi. Industries ezo zaagala skilled people. Zaagala abaana abalina skills. Kakati tusabe skilling hub eyo ejje mukono. Abaana basobole okutendekebwa mu skills ezo nga bagenda butereevu mu industry. Kyensuubira bwe tunakipakejinga obulungi gavumenti ejja kigula. Olwekyo tukwatagane project mpulidde wano omuntu akola project difendinga kubanga amakolero emikono mayitirivu naye ate abantu bagakolamu bava bilayira ng'abaana baffe tebakozeemu lwakuba tebalina skills. Olwekyo eyo nsonga ndaba tusobola ogituukiriza. Ekyamasannyalaze anakikola kiri too risky okusolooza ssente. Private wing ey'emukono tugenda gisitaadinga olabe bikireekola olamiiga olabe ekuleetera bizibu ki ebigirimu. Naye wano abasobereza ebbali ssente ezo kini babulokers abali mu malwaliro tubaweesa ekiro kyaleero. N'ambulensi zonna ezatuweebwa zigende eziteekwa okubeera zive ku headquarter zikolawo ki? Ey'Etengero egende Etengero, ey'Amukono North egende eyo, ey'Nakifuba tetugifunanga, eyo twagala egende ejje. Era bakafuna bagonoonya amaka nti ono gwalonda tasobola kutuuka gye basala ambulensi. Abantu balongoola lwakyo naye nga balowooza tugenda kuwandika abadokita mu buli ddwaliro era namba 3 nga buli ddwaliro libadde namba 3 tugenda gifuna, libadde namba 2 tugenda gifuna namba 3. Tuteekawo badokita nga lino eryawano nabano gabwe eriri tugenda kuwandika badokita. Gavumenti yataddewo pulogulaamu y'abadokita 2 buli ddwaliro. Badokita beekuuma naye amalwaliro gano tegalina badokita. Ku Mande njagala dokita we Nakifuma yagendereyo ddala ku Mande. Ave Etengero agendengako esenta Nazigo abantu abanyini tubakusatu abeerayo naye amawulire tugenda kuwandika badokita kubanga tugenda kumalagiza ensonga ya District Service Commission. Tugenda kubeeranga abazadde bagenda nga bamutabani abayambi kubanga tukozesa District Service Commission y'e Buvuma. Ebyenjigiriza okugoba abaana mu masomero ga gavumenti kuvuddewo kuva n'olwaleero. Omusomesa
clearance okuwa DO ate ne DO alina okufuna no objection okuwa ana minister agambye nti kati mugobere toilet paper. So it is too risky for MP okugoba omwana okuva n'ekiro kya leero. Amasomero gaffe tugenda gateekamu sola n'amalwaliro tugenda kuteekamu sola, amalwaliro tugenda kuteekamu amazzi n'amasomero amazzi abaana balekeraawo okugenda okutambula ng'engendo ennene tebasomba mazzi g'abatica. Amazzi gaawo gaagala kutandika ne wiiki ejja amazzi gatandise okusimibwa mu masomero. Tugenda kuteekawo sports academy eneesomesa abavubuka emizannyo administration. Tugenda kuzaawo kye bayita client charter, y'endagaano ekolebwa wakati w'abakozi ba gavumenti n'abantu baffe abaweerezebwa. Client charter yasembayo okolebwa mu 2014 eddawo okutandika ne wiiki ejja. Twagala enkozesa ennungi eya ssente, ababadde balya ssente musibeeko mugende, okujjako abatamanyi bulungi baba batagalina mu ssente za gavumenti. We want value for money. Ate kati ne municipalities njagala value for money mu municipality. Nsinga okutawanya politics wange badoli wanyina yobanya bulise. I want value for money. So every activity done. Abatalina value for money. Audit report nezijja nezitabeera kala ziddamu nezisigalawo. Era n'abantu abalina fake receipts. Abakozi ba gavumenti bo bakola fake receipts. Mwebale nnyo bange era ebyakuma jjo leero muddemu muzikole. This is decided no sleep. Abakozi ba gavumenti taddewo ennaku 10 ezisooka bwe tugenda okukolera changes. Omukono ebadde namba 145 eddeyo ku namba 4 ennaku 10 ezisooka era namba 2. Wano bwe tugenda okusalirawo omukozi ki bwe tunaasobola okugenda maaso nga tukola naye, n'ani ayeebase bwe tutajja kusobola kugenda maaso nga tukola naye. Nabawa first 100 days ebigambo ebyo. Amasomero bwe gaakuma so omugenyi omukulu nze nazimba siri eri awo wenagerekawo ekyali tebanyongera nako ate nenzimba nawe ennyumba z'abasomesa buli classroom we namulekawo we bukyali wadde nga kati ngenda kwongerawo classroom grow abawalingekola ebizimbe ebya siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga oluguudo lw'enakadindi lisebo olugatta Luweero na wano olwo tukusaba olutuyambeko igwe omugenyi omukulu amasannyalaze mu kitundu kino era abantu tebalabanga ku masannyalaze ekayini eri omuluka gumu okwokulimu amasannyalaze ate nawo tegutuuka. Era ebitundu bingi nnyo mu disitulikiti y'Emikono tebiri mu masannyalaze. Empunge teri masannyalaze, Enagojje Kyajja teri masannyalaze. Ebitundu bingi Mukama wange omugenyi omukulu tubadde tusaba amasannyalaze gabule Emikono bonna baga kukola eri Kampala metropolitan tusaba gabule bonna. Tusaba byenkola enguudo tuyimiridde wano tusaba ojazikeyoku ebyumba 5 greda 5 kubanga njagala kukola enguudo okutandika n'enkya. Tusaba ojazikeyo ebyumba 5 enkya tutandikirawo. Naye mwe byange mubimanyi temukwagala
ziri mateeka tulina kuddamu pulogulamu y'okuzimbira abakadde n'abalema amayumba omugenyi omukulu tujja President Museveni yatoloza pulogulamu eno ebusanduulu omukadde nakubiwa naye yakomaawo yagenda mu maaso yagenda nayo yegenda waweekumye nayo kekumewo tandika okubaddaabiriza ennyumba ebyamataka tugenda kukolana n'ofiisi ya RDC nabe nga tuyimiriza lunambiro abantu abagobebwa ebibanja byabwe tulinawo n'abantu si omubiri omukulu abafuuka bakulonka bagenda bakuma omuliro mu famire naye famire gwe mwagala ebitwewa tetugabana lwaki tugabana naye omwakuma omuliro netumaliriza nga famire ekusekuse netumaliriza nga abafamire balowooza kutunda nebatandika okutunda nebatuuziza ne batema ku puloti bwabirikwana bwabirikwasa olwo tekkirizibwa mu mateeka era eweebwa ekyapa entono emu eyataano mu kitundu kubanga waliwo n'amateeka gegagamba okuva ku nyumba okuva ku toyire kizakwera futi asatu olwolera mu puloti futi abiri mu ttaano kwasatu olwoba okolaki bizinesi ennungi naye ndowooza etunde puloti ennene ate kutaka etaliiko nkayana sijja kukiriziganya abantu ne baguwa ku mataka sijja kukikirira ekyo pulogulamu y'okusimba emiti kumi buli maka era tugenda okukuuma ensobazi awamu n'okufuna ebyuma ku gavumenti ebigenda okusimira abantu baffe ebidiba eby'ebyennyanja abalina entobazi mwewandiise gavumenti egenda tuwa ebyuma ebisiba ebidiba entobazi zabo ziberemu ebidiba eby'ebyennyanja okugalobana etteeka ligamba collaborative forest management kyekirira tukwatira wamu community investor ne NFA atumesanga nti omuntu aweebwa ekibira naye nga talina na lukiiko lwakyalo lwalutudde kukola kyebayita management plan lwali muntu ayinza afuna layisinsi ya kibira talina management plan management plan ye plan ekolebwa abatuuze nga balina aba forest abatuuze nga basalawo tugenda kusimba emiti gino mu kibira kyaffe fe tugenda ganywamu weetuti mu miti egyo fe tugenda kusimbamu ebirala weetuti ebijanjalo n'ennyanja n'ebirala kwegamba ab'ekibira n'abatuuze bonna bebeera nga bakolera wamu kati ekiwo twasanga basiba ennyanja mu kibira nsaawansanvu waliwo omusajja yaziwako roundup nolaba omuntu alina omutima omubi wekuti ate tugenda n'abafuna liizi mu bibira eriteeka lyawa eriteeka ligaba liizi ku kibira kya gavumenti bagaba layisinsi abalina liizi mulina mpewo jangu oluvayisi kyamaani balina management plan abatalina bali out of the law production tugenda kuteekawo sebo demonstration greenhouses kubanga abantu baffe bakyalina ttaka ddene babalateko greenhouses dokita mukulu greenhouses zigenda ziteekawo abantu balimemu mu kifo ekitono nga basobola okukyalirira obulungi ate nga bafuna kinene greenhouse kyetegeeza era tugenda kuzaawo village model villages ozimanyi bulungi dokita mukulu sagala kuyomba nawe omulundi bafiire ebimu ebyabwe bwereere kubanga tulina ekintu ekifaananyikondo n'omulimu gwakyo sebo ow'ekitiibwa twagala emmwanyi ensigo z'emmwanyi ensigo za kooko ekitundu kino kitandise nnyo okulima kooko ate twagala n'okulaba nga tufuna factories ezinatuusa kooko ono abeerere vali n'ebyo byakuyongera okufanyiku fishing nga bwe nagambye tugenda kuteekawo ebyennyanja ebidiba gavumenti egenda tuwa ebyuma ebigenda okusimira abantu baffe ebidiba ekyokuli twagala okutandikako fish farming okulunda ebyennyanja ku nnyanja nga tukozesa gulusi z'abavubuka n'abakyala batandike okulunda ebyennyanja mu take farms ku nnyanja
balimo okubeera nga babagobera ebyennyanja eby'eddala naye nga balina ebyabwe nga bakozeseza ennyanja nga disitulikiti ebayambako kirike bano mwina fisheries office akusaabadde wano ate balaza negera kubeera ya buli kwota Mukono hospital tugenda kuteekamu abakugu anakikola kiri too risky okusolooza se private wing ey'Mukono tugenda gisaadinga olabe bikireekola olamiiga olabe ekuleeta bizibu ki ebigirimu naye wano abasobereza ebbali sente ezo kini babulokers abali mu malwaliro tubaweeza ekiro kya leero n'ambulensi zonna ezatundwa zigende eziteekwa okubeera zive ku edikwota zikolawo ki ey'Etengero egende Etengero eya Mukono North egende eyo ey'Nakifuma tetugifunanga eyo twagala egende ejje era bakafuba bakononya amakati ono baalonda tasobola kutuuka gye basala ambulensi abantu balongolo lwakyo naye nga balowooza tugenda kuwandika abadokita mu buli ddwaliro erya namba 3 nga buli ddwaliro libadde namba 3 tugenda gifula libadde namba 2 tugenda gifula namba 3 tuteekawo badokita nga lino eryawano nabano gabwe eriri tugenda kuwandika abadokita gamuteekakawo puroguramu y'abadokita babiri buli ddwaliro olwekyo tubaagaliza Katonda abawa ekiseera ekirungi musobole okuweereza nga muweereza ne manifesto eya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne NRM Party kubanga ye manifesto egenda okukyusa Mukono district byonna gavumenti NRM yategeka mu manifesto ebya Mukono district mu ebiri ate byonna ebiri mu National Development Plan ey'eggwanga Uganda nga bijja mu Mukono nabyo weebiri n'olwekyo tukimanyi bulungi nga mutudde mu ntebe ng'okutte enkasi ne executive gy'otulaze ne speaker ne council ne kaawo ne ttiimu yonna eri technical tetulinayo nsonga yonna abantu gye bagenda okulaba oba okutegeezebwa nti tuganye okukola kino kubanga tutya ewa minisita wa Works and Transport tuganye okutereeza kino kubanga ffe tetugenda kwegayirira like we normally here okuva mu bantu aba parties endala nga batugamba nti nze siriwo kulobinga siriwo kwegayirira gavumenti bwe batesobodde kindeetera sijja kukola ffe kyetwetaaga with your leadership Mr. Lukoya and your executive and the council twetaaga abantu abalobinga Jene Katumba for all the time wabadde mu Ministry of Works and Transport Mukono emukozesezaako not even an eighth districts endala zibenefitinze kubanga abali mu ntebe bagamba bo tebeegayirira Jeno Katumba abalowooleze naye Jeno Katumba atulowooleze ekimala atuwadde kolasi wali local selling atuwadde kilometers paka Kasiiso ene Namuganga sebo wansindika Jeno ne representinga ne tumukola ground breaking commissioning negaana ate nekkubo n'okufa nerikola ki neryongera nerifuulira bye tuliyiseemu Jeno naye tukwebaza kubanga obadde okulwa Mukono districts amakubo gatuwadde otuwadde amazzi otuwadde buli kimu akukubira akasimu nagamba Fatuma mubale oluguudo bweruti ne bweruti nalwo tulukole si mu Mukono district mwokka naye ne mu Mukono municipality therefore mugenyi waffe omukulu tukwebaza because you've done what you are required to do in Mukono issues ez'eddwaliro nsaba okwanjula afande retired AIGP afande Fred Yiga ali ku lukiiko lwa tuna ne CAW ne DHO ne izitira district health officer obabuulire tulabe where to change ffenna tukkiriza nti basolooza ssente mu Mukono General Hospital naye ki kye baagala okutereeza ki kye tulina okuadvisinga
kubanga there are issues eza police nga those are like police issues eziba mu ministry zetuyinza okubanga tulina kuadvisinga yes tulabe butya bwe tuzitereza. Nkusaba tumanyagane, nze kumanyi naye simanyi oba minisita wa health amanyi Roria head of management akulira ebyemirimu n'entambuza ya Mukono General Hospital. Tulina bye tulina okutereza. Kindly mpise n'abamyuka bange deputy wange n'ebigambo bigenda kubeera bitono kubanga empologoma yazze Mukono. Empologoma yakoze eki? Ebirooto byange byatuukiridde. Buli kyayogeddeko wano kyempulira nti bwe tuba tukikoze Mukono, kana Mukono temujja kuddayo kumma NRM Kalulu. Si bwe kiri? Sebo minisita ate mukama wange, nze omulimu gwange kugamba nti omulimu gwe watutuma twagumaze era disitulikiti tugikukwasizza era tugireese. Buli obadde tolina b'okola nabo kuweereza bannamukono, naye obudde buno nkugamba nti ffe tusigalidde kulaba bulabi bannamukono bye bagenda kungula. Omusajja ono njagala mbamulage kapiteeni baali bawaayiriza Mwai Muganza ono naye agisemakula mbufe twalagira ku kifuba okulangirira Ssentebe, ate nga Ssentebe yali yawangula akalulu ke newabeerawo essobi eyakoleddwa. Era okumanya nti yawangula akalulu, sipiika wa disitulikiti y'e Mukono olwaleero wa NRM era abadde mu kansera n'alondebwa. Era njala kubategeeza nti kanso y'e Mukono nga NRM tulina ababaka 27 n'opu erina 15. Kati toyinza kuŋŋamba nti ate Ssentebe teyawangula kalulu ate ng'alina majority. So njala kukimenyawo era njala nziremu akagambo kano nti naalisabye bannamukono tukolere wamu, tutambulire wamu, tube bye tubyogenda okugamba nti ate owaabira Ssentebe ate olwedde nga Ssentebe atandise okukola ate otumalire obudde ate otuuke etayimu otusasule. Kati nze naalisabye ese gyenetawanya nnyo abalala. Waliwo abalala abaakosebwa naye waliwo gwe mmanyidde ddala mbu teyakosebwa ye Mwami Ssenyonga nti yali tawezezza kalulu. Ayaweza akalulu ye Ssentebe omulonde Mwami Lukooya Mukoome. Sipiika waffe omupya n'omumyuka ti muyogeyoge. Twetuliize, twetuzzeeyo ebikola byonna, tuzzeeyo kubitereka, tubaliize myaka 5 tujje tunyonyole bye mukoledde bannamukono babakomyewo oba kakati tusaba mukolere bannamukono. Eyanziza nnyo